Okay. Bamikwano muliyo mutya. Kansubire muri fine obulamu bugamba ki. Oline Joseph Bera. Ulala. Musajja wa muomu bwati. Gwe nawe nalaba nkwaniriza nnyo ku video eno. Oli ku JR Film Studios. Bana channel ekyasinzo kikuba ku YouTube. Kulira okwesudia. Leka nsubire mweyagala. Gwe nawe nawe osakalangu nakugambidde weteeka yaffe mulimanyi. Toba kochi obuuka kasaka banke kwasa mukalango togezaako n'okikola neero weebuuze ndiruddawa ninga atudde mu ggulu kiri wano ndi muliyo audio nkiddemu Rio audio ewasibuka producer wakabi producer Jona Rio audio evaamu emiziki egisinga okuba e Uganda ekuleetedde omuyimbi owakabi akyasinza okuba kati gwe bayise Jona M. Mama munoonyeeko ku YouTube eyo tuveeyo ekisinza okundeta olunaku lwaleero akalango mwakalabye Uganda ni movie ku simu kyekisinza okundeeta Uganda ni movie ku simu akalango vijje emyakoze edda mu bwangu ddala mugenda kuba mukafuna mbeegayiridde tokola nsobi yonna tokola nsobi noleetera chance ennungi okuyitako nogane chance embi ze nkubuulidde oli ku JR Film Studios olabye ka video kano oli ku JR TV tulaba bwe tuyiga oli ku Joseph Bera oli ku Facebook olabide video eno nga tonnaba kufuna app mu simu yo nkwegayidde duka kati misinde ogenda ogirabe okitegedde duka kati misinde ogenda ogirabe app eyo giri ogidownloadinge ogiteeke ku simu yo eri ku Play Store just wandiikamu ekigambo ekigamba Uganda ni movie ku simu app egenda kujja ng'erimu log eriko you Uganda ni movie eriko you nene nebeerako MK okitegedde egenda kubanga eyireta yokka ye yanjawulo by the way yefaanana yokka oyite ku simu yo bakola bako movie eziriko ezisookirwako za bwereere era guno bwesi twaguba wadde gwa bwereere tewali kusasula then budde maaso awo kinaba kizeeko mujja kuba mukimanya mujja kuba mukimanya nenga temwerabira towerabira kuyitawo subscribinga mukwano tobuuka kalango toskipinga bambi kalango kuba kwenfuna ka data nenzija nenkuwa ate ebikola ki ebikuzimba ebiddako ebikusanyusa nova mu stress okitegeera naye nga temwerabira programu yaffe eri gye tulina ey'amagezi mujjukira twakomye tugamba nti obadde okimanyi nti Katonda omukazi yamutonda n'omukisa nga gwanjawulo nimbagamba kikiritira okubanga omukazi omukisa gwe gumuvaako tokyerabira ekyo kwe twakomye nzija kubabuulira ebiddako era nga mbasaba abangoberera munguddemu mungoberere naawe omupya eyakajja kati genda ku social medias wonna just owandikemu Joseph Bera ulala okomentinge ku bintu byosanze osharinge olikinge ofollowinge nkwegayidde gwayagala ebyokuyiga nayagala ebipya ate waliwo ekipya ekijja baddage simanyi oluyimba lwe bayita saamanya oluyimba no lwa tabu bane lulimu message lwaki neemenya gwe genda ku YouTube osaakingemu ekikulu oluzungu nalwanfuukira ekizibu anyway kasita mukimanyi mwana wa P1 wabanga yogedde kyekyo genda ku YouTube saakinga saamanya by Jona M ogenda kubokola ki olufuna owulire message okitegeera ofune message entuufu muve ku bali abayibi ebintu tutategeera oli n'agenda agamba okutame ogenda omaliza n'omugongo gukuluma ne wano ofuna ekintu ng'owulira kintu kirungi ofunye message ofunye ekintu ekiwoomu amatu agenda gawena ng'otambula galimu sukaali okitegeera nga mulimu ebintu nga biwoomerera owulira nga n'obulamu butambula so mukitegeera twagala message so searching oluyimba olwo ogenda lufuna ate teweerabira oba ogenzeyo n'olufuna leka ng'omaze okusubscribinga ate sharinga commentinga nkutegeere nti nze John na commenti nze ndi Rwanda
so si kujeyo bujja luyimba neddawo ate kati awo onkoze bubi mubimanyi nenga amazima gali nti mbaagala nnyo amanya Joseph Bera kiba kindeese nkibagambye kibadde kya app Ugandan movie mbasaba tuwagire music we Uganda tuwagire kina Uganda tuwagire ebintu bina ebikolebwa Uganda ekyo mbeegayiridde ate abayimbi bobanga kuoli kuno ng'ogira video eno ng'oli muyimbi jangu okulola oluyimba olulungi banenza ate mumanyi bisebisinga bwe banjogedde mwena abanda ba ku live ya TikTok mukimanyi ebintu ebyentera okuwogerako ebiseera ebisinga mubimanyi sijja na kintu nga kifu ekyo kyo munyinako obujulizi mukimanyi jangu okole music omulungi mu real audio ekisooka real audio teseera ogenda gende wa producer akweragireko mbwate manya bwe batompadde akakadde k'ensimbi ate n'okulukola lwenyini akugaba kuboggolere gwe yimba oyimba biki tagenda kukwata bulungi nejangu producer agenda okutegira ategira omuyimbi amanyi struggle abayimbi ze bayitamu bubanga oyimbi obubi akugambye kati atukolewo bwituti akuyambe nako akugambye atukolewo bwituti biba producer bitwetaaga ye real audio ye studio yeetaaga okubanga omuyimbi gwatandika agigendamu novayo anake nyinyi owulira ng'olina eddembe okitegeera kyekyo n'empewo yayo yanjawulo ovayo ng'owulira ng'olina omukisa buli lwimba olukolebwa luvayo nga lulina hit kati gogenda kubeera eyo werumya omutwe so jangu mu real audio tukole ekintu ekyakabi nesawa ndoza bade mundaba mulaba akasusu kenyina real audio Jona akolera ekintu nga kyekyo producer Jona akolera ekintu nga kyekyo so mbeegayiridde tuli wano mu real audio lero bwentudde n'enjogerera ebitu nena byenjogedde then ekyokubiri nga ngenda siibula kano kalowoozo omuvubuka wena ng'oli wano ng'oli mukunda bato weesiba ku bintu bitakuzimba ekyo kintu kikugamba buli naku mbibagamba kamwe muli bakyali bange abandaba temwesiba ku bintu bitabazimba ate emikwano egitakuzimba gyesonyiwe tegirina gye gikutwala nabagamba embwa etambula nambwa teri kapa etambula nambwa ekyo mukimanyi sofuna emikwano egikuzimba essimu etakuyamba musimu gijjeemu terina makulu mukwano gwo nga takuzimba muveeko atakuwa amagezi gakuzimba muveeko tuwetaga muntu alina ssente nnyo ne wetaga muntu akuwa amagezi wetaga abantu abanaakubeerirawo mu mbeera yonna naawe ng'obabeerirawo bikitegedde kugamba mwena mwebeerirawo nga mukulira wamu naye si kubeera na muntu ng'ate gwe yakuzza wansi mukitegeera naye nga mbaagala nnyo breaker ogamba otya kansubira oli fine Rozi oli otya Rozi K Rozi K omwana we muyimbi wa kabi Rozi K jangu muliyo audio kole nyimba jangu muliyo audio kole nyimba mbeegayiridde omuziki gwo gwa tabu mbabuulira omuziki gwe tukube no gwa tabu banange ate kati mulindeko buli kadde ngenda kubambaleetera ebipye kuva muri audio mugenda kutya ngenda kubiranga wano mbalage kiki kye tufulumya simanyi nakuba ngenda bagamba mwetaga producer abalungi abayimbi John King kyemanyi ompulidde John King ompulidde Rozi K omuyimbi ompulidde tompulidde nyawo Rachel M ompulidde gama muzeeyi twagala real audio okitegedde esomba buulidde Doni wetaaga real audio sebo va mu bintu ebyo nenga mbasiibula mwebale kulaba commentinga wansaawo abayimbi mbaaniriza abazanyi ba firimu mbaagala nnyo bannayuganda banembeegayiridde mbasabye bambi muwagire kina Uganda mbeegayidde muwagire music we Uganda mwagala abayimbi bamwe ng'abazungu bwe bakola bawagira nnyo emiti emito bawagira nnyo zi talents so bofunye talent y'omwana giwagire gipushinge sharinga music sharinga movie sharinga akalango ate ne message gyawandiiseeko gigoberere ogijjemu ekyokuyiga towulira luyimba mbulo kuba lulungi awulira ne message erulimu tolaba firimu lwakuba nti nnungi laba ne message egirimu ofunemu ekyokuyiga ffe ngaffe bakulyeta tujja nga tuzze kugaziya bwongo bwammwe mu abalabi ofunemu ekyokuyiga ate nga bwosanyuka tukujjeko stress ninga ate ng'ofunamu n'ekyokuyiga bw'abeera music onyumirwe ng'ate bw'ofunamu n'ekyokuyiga oba kitegedde fe abamu tuli bakibaakulo tukubazize ntumasuka mu bbanga naye bw'ofuna omwana ng'azze n'akubuulira n'owulira oluyimba kati nga luno lwasaamanya n'oluwulira bulungi owulira ng'ekintu kyekyo luwa obudde lusheyalingireko muno ne muno omugamba asheyalinge ku TV lusabe
Tusaba ku TV ez'enjawulo. So ba presenter be Uganda banembegayiridde mu pushing music w'abaana. Mu pushing music. Bana Uganda muwagire ebintu byaffe. Kuba byaffe wano bintu bane tulina by'amaanyi okuba temubiraba. So mbasiibula mbagambye emikwano kikulu manya kikyo olina okuba toweegoba na muntu gwe kola kikyo nga gwe omuntu tewali yakugoba tokola nti nze ngoba gundi abula kola ekikyo kwa onogamba okukola nti ngoba gundi ogenda tomera agenda kukozesa ensobi kola ekintu mu space yo ate manya kikyo olina okuba wezuule nga gwe omanyi kino kyendi nze Joseph Bella nti kino kyendi ogenda kuba w'amaanyi mbaagala nnyo mubeere bulungi sigenda kwogana kuza mwezi kuba kirabika nange ndoza azoogera nzeerabidde nzeerabidde nengandi Joseph Bella ulala omugwati asinga okwagala ebintu bye Uganda gwe omuyimbi osobola okunoonyako netufuna studio eyakabi nga bwe nkugambye osobola okunoonyako mu promotion ekyo kyo nkitegeerera ddala tewali kwebuusabuusa abayimbi abangezezaako mukimanyi deni mu Ugandan movie editing mukimanyi ekyo natandise kintu kikubira ddala ayagala okumanya okufuna firimu ennungi olugero olulungi muwandiike olugero jangu tukwasaganye ekintu nkola bingi ate nkola ebintu bingi abali eringa wetaaga ebyokuzimba biki mwena mwena abamu muntegeera so bintu bingi byenkola ate nga nkakasa birungi so mbasiibudde mbaagala nnyo likinga sharinga commentinga subscribinga toskipinga kalango nkwegayidde akalango ako buli lwokalaba nfuna data enkya asobola okubanga nkuwa ebirala mbaagala nnyo temuva ku mukutu